Ampuliriza omulungi nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo we twakoma mu ssola yaffe eyayita ekikangabwa ekinene kye twagwako eky'okulumbibwa engo, so n'akaseera akazibu ke twayitamu mu bbanga eryo lyonna lye twamala mu kibira mpaliziraya. Munnange nno Mukama yatusaasira era bwe tutyo ne tubeera nga twakyusa obuufu ne tubuzza ku lusuku lw'engulu era ne tuluuka mirembe ne batulamusa mu bitiibwa. Baatukulisa nnyo ekkubo era nze awo nafunira ku buweerero okusinziira ku bibamba bye twali tuzze tuyitamu. Nkwaniriza mu ssola yaffe ey'okutaano. Bajjajjange bombi banfaako. Gy'ogenyuwa teba wammwe. Twamala ennaku ntono ku bugenyi nga tuddaka waffe. Nze nasanyuka nnyo okudda kubanga saayagalanga kumala bbanga ddene nga siri wali jjajjange tezikya bbiri. Jjajja yatulabirako eri ng'akuba kaluulu, ng'ajja atulamusa nga yeeziribanga ng'atukulisa ekkubo. Taludde yeekerebenze, yeejaze, akikiitanye, akataayi okusala oluggya ng'emmere yayidde dda. Ng'asoosootola lulaata lwaffe nga tumiringusa, ennoga tuyisa kuli kaalanga. Lwali luvuutu lwa ddigobe nga kuliko n'emikalo gy'embogo egirungiddwamu enyaga. Bwe twamala okulya ebinnonogo n'ebicepere byaffe nga tunaaba mu ngalo. Tuba tunaaba nga jjajja nga akasumagizi kajja kamwewutula mu mutwe. Nga ffenna tuseka, kazze nga kye kyebikiro. Mu ttumbi ly'ekiro eky'olunaku olwaddirira ng'olumbe lumugwira ekiyiifuyiifu, emmambi okugenda okusala nga yaaye, woowe, nfa yameze ku mumwa. Amazzi baakafukirira bafukirira. Terwaviira ddala okwo nga lutaba, obudde okugenda okukya ng'apookya bupoosi. Ennaku 3 nnamba nga taasulewo taasiibewo yaaliwo. Tusulirira ddala ku bunakyaddi. Waba wayiseewo ennaku 5 bukya tezikya bbiri alwala, nampita n'aŋŋamba nti newankubadde ondaba nga neekakamuddemu bwe nti era sijja kuwona. Bwe yassa kino n'akukunulayo kyafa kirina akiya emitwetwe mu kigugu n'aggyamu akati n'akankwasa nti kano okakuumanga bulungi. Buli lw'onaaba ng'olabye ng'oli mu buzibu ng'okakoonako. Obeeranga muzira, obeeranga musaasizi era obanga mwesigwa. Osonyiwanga abakukoze obubi n'abakuwalana. Oligyeetokwako bingi by'otokoze era balikwogerako bingi ebyanjwanjwa naye tobifangako. Naye oligyeetokako bingi by'otokoze era balikwogerako bingi ebyanjwanjwa naye tobifangako kasita nga tobikoze. Weewalanga eŋŋambo, ebitamiiza n'emikwano emibi. Owulirizanga okubuulirirwa kwa buli muntu n'okulabulwa, naye byonna osookanga kubyerowoolezaako nga tonnabitwala. Tonyoomanga bantu, naye ekisinga byonna obeeranga mugumiikiriza era atakyukakyuka mu bulungi ne mu bubi. Yankwata ku bibegabega byombi n'antunuulira enkaliriza mu maaso ng'amaziga bwe gamukukutira mu kifuba. N'ayongerako na bino nti emikisa gy'abajjajjaabo gikugenderengako. Obe muntu mulamu oweese omusaayi gwe ekitiibwa era oggundegunde nnyo. N'ansiibula nga yennyamidde nti weeraba taata. Awo ne nteeka akati kange mu ndyanga yange ne nvaawo ng'emmeeme yange neebisse. Enkeera yasiiba ataawa nga bamukubako kikuba mukono. Mu kiro ekyo mu kawozamasiga yandalamiza akalamirizo n'asiibula ensi eno. Ennyiike n'enkwata nnyo era ekiwubaalo n'ekyobeera ne biba bya kitalo. Emmere ne ngiggyako omulaka era oluusi nagendangako ku butuulo ndabe kabejja wange we yagalamira. Okweraliikirira ne kunzongottosa nnyo. Nga wayiseewo ebiro nali ŋŋenda neerabira ennaku zange, olumbe olw'ekibwatukira ne lugwira jjajjange empago. Ye n'afa kikutuko. Neensigalira kwemagazza, naye eky'omukisa olwo nali mulenzi nga mpereddemu ddala ekivu. Ampuliriza omulungi.
bwe tutyo ne tubeera nga tutuuse ku nkomekerero y'essuula yaffe ey'okutaano. Nzikiriza tunaatandikira awo mu ssuula ey'omukaaga tumanye biki ebyaddirira nga mmaze okufiirwa bajjajjange bulamu ki obwaddawo era nabuyitamu ntya. Akuume atakuumira mpeera, tusisinkane omuluuyi omundi.